okusookera ddala agondere Slim Daddy ayongere omuwa ekitiibwa. Slim Daddy ne leero ze wano nga tomulina naye sibulidde bulungi omuleseewo omwana wa anti namuzaalira akaana abadde ku mwana ali ku mwana omwana wa agaana yamumanyize nga lingeri gyasooka amulaze omukwano mungi kati omwana ategeera amanye engalo ne wansi ayita yagala mumushe yalingana muntu yenna ayagala n'omwana we ayagala n'abeera n'omwana naye nga Slim Daddy bambi munjagalire kubanga he deserves that. Kimugwana bambi okumwagala naye nali wa mazima saamulyaza amaanya ne mu bajjajja saamulyaza ne mu Katonda saamulyaza namuzaalira omwana nali nkomye era bwe bali kumuzaalira baby tekisangika abantu abasalawo okubeera mu bulamu bw'ensi eno nga basireyinga okubanga abakazi ba leero olaba akuzaalira omwana era Slim Daddy Yesu neko mwagala appreciates omukazi okuzaalira omwana naddala kategole yange olova nga tebaali bamaze ebbanga oba wanoga kale tubasabira blessings zokka era ogenda kuva wano ng'ebyogo byonna tubikuwadde ogenda kuva wano ng'emikisa gyonna tugikuwadde ate era embaga eyo twagala ebeera embaga ezimu zisuula bitooke netwagala ezisuula ebizimbe Saabataasa n'embaga okimanyi mbadde njagala kugulira tiketi ne maama nga ya destination kyekino ng'embaga tugenda gikolera ku mazzi e Tanzania. Wow. Nkusitule ne maama nga buli kimu nga nakitegese bwe mugenda osula buli wamu ogenda kumalamu amaalo buli wamu nkiplaninga wekinaaba in case nga kasaba omutonzi akkirize naye nga kyetusaba embaga yaffe ebeerewo twebaza abantu abacontributinga nze nga Saabataasa neyanziza nebaza abantu abacontributingira Bad Black n'abakyacontributinga companies nalaba ez'amaanyi emikwano gye egy'amaanyi Bad Black tasosola nalaba abalokole nalaba abapasita nalaba abafaaza nange omusamize nga wendi ku kido fenna era n'okulunaku lw'otugatta naye singa gwe president akufuga weba naamala okungatta engeri gy'otugattamu ffenna abantu ab'enjawulo n'otubeera nga ffenna otutadde ku kilasi emu ate nga tuli basanyufu tulya tonyumirwa njagala buwanguzi obwongo obwo Black amwewuunya bw'abeera n'ebugingo ogamba ono nfaafeewe bw'abeera nani n'oli ono nfanfaawe kwegamba omuntu n'abashosho banaye kyekirabo Katonda kyeyakuwa abawa kyekimu Katonda yamuwa ekirabo you are blessed kati ndi wano nina babasumba basinga bakwano bange Katonda yakuwa ekirabo kati okungatta kati ndayika nasazeewo njagenda n'owa Fanero naye kati Fanero yaani oyo Lubega Grace anti bangamba oyo waabasoma kubanga oluzungu olubeera wali nakula naye oba oli wa Luganda tokwasaamu nakula naye ate maama we twakula nti kiringa wonobeera wali emmanju awo nga ffe tuli wano ate alina abantu bangi endiga aweza kati naye ate nina ne pasita Bujingo oyo jjajja w'abaana Bujingo oyo mwagala nnyo amanyi lwaki mwagala omusajja kati ate ne pasita Kayanja ye Godfather alina statement gye yakola pasita Bujingo alina statement gye yakola naye omusajja ono naye ng'ayogera nnyo amazima yagamba abalokole mukkirize tuli basiru eyo statement yagamba omusajja ono lwaki ayogera nnyo amazima bw'ati bakawulirako ku TikTok mbuulira kati naye nga wenzize wano naye newaka wennyanirizibwa ngenda kati nina ne Kayanja ate ono wenansana oyo blaza wange oyo naye tuli tuti kugamba n'embaga nange njagala kugenda sabirayoko weekend emu oba lwakuna Saabataasa bugembe mwagala nnyo tuteeketeeke kyetaaga nyimbira bulungi bapasita besinga okwagala bali aba Bujingo ne Bugembe kati nalina omugenzi eyafa
gwe bayita nga pasita yiga namwagala nnyo simanyi nayagala nnyo omusajja oli puroguramu ze nga tezimpitako omanyize mwagala omuntu mwagala bigambo bikola ki bimuvaamu nafuuka mukwano gwange eyo gyali nga yetamanyize ero mukwano guzita ewabugembe lwakuba nti ngenda kufulumamu ku lwokubiri naye era nina okuma kubanga nina okuwaayo ebyenkumu kwembaseemu ewabugembe tondeka ngenda yafadde appointment ogenda ddi taata ngenda lukugamba luŋŋambe tugenda saba tugendeyo pasita waabaliko ayaliko generation yene generation yanze muyita generation pastor yes oli ategeera buli omu kakati yajja kulokola boonoonyi talina bwagoba kati omwonoonyi saaboonoonyi ayingirawo tradition abawenkwata akazinawo neŋŋamba naabye ekyogo mukama yeebase togeza kwogera ku byogo nga tuli eyo mwana wange ebyogo bikoma eno ebyogo bikoma eyo ekyogera birala tondeka ngenda kugamba omperekere werekere tugenda bambi webale kutwaniriza webale kutwagala nga ffenna abazzukulu owa wansi n'owa waggulu nze sisosola oba mulokole oba mukatoliki oba musiraamu oba wageto oba ani bonna abazzukulu ye jjajjange bwe yali ampa obuvunaanyizibwa yaŋŋamba bonna buli gwolabako omutwe n'amatu n'amaaso muzzukulu wange n'agobaani fenna bweza ekyogo tebakyeyanza bweza bagamba bweza bajjajja be bali kutabaala bajjajja ab'ekiggwa kino nsaba muntabaalire nga bwe nakwata ku ssente omulundi ogwasooka siri bubi naye mumpanulire mu myaka gyange egy'obukadde mbere kupu bajjajja temubeerangamu miwunyo nze ntyeteri saado obino bibadde mu bbanga ki obibadde mu bbanga ki bino ebyokuba nti owereza abantu kati lwaki ogamba nti esaa zino bisobola beetoganywa kiremu ebbanga anti ze boolaba ne bwononya fayiro yonna mu uganda teriiyo ate era kitwali nti kigenda wadde kwero si wadde ku poliisi era ekiyitisa bad black kugamba nti bwekibuna tugenda ffenna kati kitwali nti tekiribaawo okuba mu nebbanga lyokoledde lyebbanvu Bulaka ye taata we tulonye Saabataasa ngamba Bulaka omuzise mwana wange Saabataasa asanyusiza nedda Saabataasa tewalibeera miwunyo kubanga wasanga lessoning nazisoma dda ba-investor bange bajjajja nti bawanula kubanga buli wembeera ku maviivi nsaba bukadde na bukadde neŋŋenda ne bamweyana okiraba bwe kijja nti Bulaka omuzungu yamugize bw'ati nti Mutaasa amugulira champagne ye taata we nange tebatwala champagne ate kankugire nti totyanga nti bwe nzijja wano ne tunywa ka champagne musajja nze n'emyaka gye nnina wadde kwerosi tebanvunaanaga omusango Taasa totya nze bwema olaba kati bamweyana yankubira eyo ddiiru neeyiika naye ate nina ddiiru ezaayiika tezizza miwunyo kati bwe tuba nga tusisinkanye mu London nga mugambye ndi we Kenya emiwunyolo jiba Kenya ate tusiba kati gwe nziramu okufuna owa ddiiru wakufangalaza zonto tugenda kumusiba teri kudduka oli nali nkyali fala kati okimanyi Saabataasa nti bwe nali mpeza emyaka 3 mu 2019 nayinawo omuteeja yani omuteeja beewo betujjako ssente yampa akasente nenkola birthday gwe togijjukira naye omuteeja wange talinyangako mu Uganda tagimanyi kubanga twasisinkana Dubai yasirika busirisi kati bagenda bugenzi myoti duli nasayininga sente nazirisivinganga mu mannya gange buli kimu nensayininga kati zigenda wa looya gwe balina okukolagana naye ate mu mateeka tegasiba balooya nze ndi looya wa gundi sente za investment bw'obuyaye saagala kusuubiza ndi muyaye era saagala kweyama wano ndi muyaye ngenda kuwanula tubala tumanyi oli muyaye ali retired
Kyawanulayo netagayo bano betuyita bazzukulu baani baba mweyana. Ndi waddiiru era bamweyana akukwatireko balule. Naye kuba tolinawo obiyingiriramu. Nambadde ntidde. Ate ng'otya. Bw'ata receiving a sentence nja kujja ndeeta ente 8 ndeeta embuzi nga zitambula. And evidence. Ate evidence wali mu kooti engeri ente gye zaayingiramu zaali za bbulu zaali njeru. Olaba ne Medisa amuwaako evidence omulamuzi yeyagalira amusibe. Kante bagamba jjajja ate lubaala nkoledde oba emizimu gya wano ginkoledde mu kika gimpanulidde omuteeja. Naye ng'oyo omuteeja gwensembayo funa ajja kwoza n'ebintu. Ajja kunjoleza ebintu era nga nkusuubiza nja muleeta mu kiggwa. Amiina. Ava wano ng'anaabye seetekera abazungu babisiraani. Ava wano ng'anaabye nze mma mulese wa dokita. Kati totya kubanga abazungu nina bangi benkoze kubabimanyi. Mamange nina omwaka mamange we namwanjulira abazungu nga 5. N'atuuka n'angamba omutuufu yali wa baawaffe. Baawaffe bonna yali bampanulidde. So nze saagala kutwala n'okusuubiza naye tebikwata. Ate bambi buli lwalaba n'omulaga abazadde buno trustinga. Kubanga akazigo kamugonza gw'olina okampani neeyisaako. Nogonza embeera. Nenteekako ku lulimi. Nenjogera n'ateeka ateeka ku yange si kuyiyo kati biba tebikwatako Ssaabataazi. Naye nno kali ka Kampala mukadde. Akampala mukadde. Bw'omanyi togenda kusiba kunyweza tokateekayo. Naye ako kusirimu daddi nga tokampadda. Omusajja munyweze nga tannabuuka. Ebiwala e Kampala bitiba. Ate tutuno tukaddiwa ate nga njagala kaddiwa naye musinga emyaka 7. Nebanga lyomaze naye ly'emyaka Nebanga lyomaze naye ly'emyaka emeka. Omanyi waliwo laavu ejja nakyo. Yakula ne jjajja. Waliwo laavu ejja naturally nga teyeetaagamu magezi mangi. Sirimudada ye kanjagala nnyo lwakuba kojja wange. Yazaala mu kojjaawe. Kojjaawe. Obadde okimanyi ekyo Saalongo? Kimbizija enviiri ku mutwe. Yazaala mu kojjaawe. Ndira omuziro gumu ne maama. Naye nakiraba naye bad black amazima ng'olina mangi n'ekyo kyogedde. Nakibagamba kojja wange era omwana wange bad black bannange abali bwakusanga ng'okunamye kunamira ddala kuba ekyo agenda okwogera kyennyini kayo kyesaamu tajjaamu bwe kiri bwakyogera. Kati okunkyaba kubanga kojja wange ate kojja w'omwana kati okyawa otya omwana wa ate era kati omwana nazaala nziza mu kika kyabwe nze sifunamu be bafunamu ne maama wange. Bw'wamanya nti ozadde musirimu daddi kojjaawo. Maama n'agenda ewaabwe n'aggyayo erinnya lya Kibirango ne balituma omwana nga taata wa maama wange kubanga balongo ye Kibirango. Yeddira njaza. Kwegamba maddako ebuwalabu bangamba ebuwalabu nabo tebizina. Tebiriiyo ebyo. Eddiini ekkiriza ate omusajja naye so amuleka olw'okuba nti yeddira muziro gumu ne mamange tumaze emyaka 3. Kati tuli twakitegeera luvannyuma nga sezaala wange atubuulidde omuziro. Olwo sirimu daddi ye teyafaayo kubuulira muziro gwe almulaavu. Naye munaye abavubuka bangi eriyo gwe naabuuza nti weddira kinagamba byebiki tekizira ekyaki ekyokuba nti essaawa zino sirimu daddi kojjaawe kati agenda kundabirira bulungi ali ku muwala we ate mukyala we. Naye ekyo mu nnono yaffe kizira mu Buganda tetulina kyakukola nsigala bukojja. Naye nga Ssaabataazi okimanyi nti lubale w'ebukojja mugagga osinga w'ekika oba ndi mufu. Anti era obugagga buva bukojja. Kati nze bukojja. Kati gwe wagenda n'okusenayo ebukojja gye nakulira kyokka laba ate wenfumbirwa ebukojja. Era nze golaba munange Ssaabataazi nkumba ne kojja wange nkumba ne kojja wange tuli mulaavu.
wamenya record kituufu era record yamenya ogenda kwogerwako mu byafaayo bya Uganda. Kale Ssaabataasa senga nategedde akenge wakaagala nandire Ssaabataasa ntwala nina ba investor and influencer tufaayo nja kuleeta box namba Ssaabataasa enkya ngamba nzije ne mama nzije ne box tutuule kamera ziveeko tunyumye tunywe tudde naye nono kankuwulira omwenge nno gunyumango olina omuntu alina ekibozibozi kyemuyini tosobola kutuulako awo wekka ate n'obwomu tegugenda tegunyweka bw'omanyi n'ecupa bad black yagigula lwe naliyo ng'abiri tuginywedde naye wano awo wonna obeera bize Ssaabataasa webale kutwagala webale kutusembeza webale kujjanjaba bantu webale kujjanjaba bakyala webale kubanaazaako ekisiraani kya ddala era nkubu abakyala mwenna omulaba nga mulungi nga yenna atemagananga mukere tunaabe ekyogo nammwe basereebu naye nga buli akwata ku Zubeeda tadda nammwe basereebu namba Zubeeda woli bw'abakutteko nammwe basereebu bwe muba muze ewa Ssaabataasa temujja nti muze kifaananyi munaabe muyina ebisiraani muyimbidde ebbanga hiti ziganye n'abeereyo n'asiraana mutwamulabako ewa Ssaabataasa ninde banyonoonera erinnya tebaagala kunaaba byogo waliwo abajja wano ng'osimanyize nze just kumpa ku masannyalaze naye nze ndi celebrity ate nze simanyi ndi mulokole temudda buli ajja wano anaabe ekyoko omulokole ekkanisa omanyi gye ziri genda bakuwa amasannyalaze mumpulidde bamaama oba bataata so oboze wa Ssaabataasa jangu naabeko ebisiraani ojuze ekiggulu obulamu bukyuke banange temufumbirwa baserebu temufumbirwa mwafuuka basinga omaaza mulinga abasookera ku street yankwasiza ennaku badde alwanaganye ne music mbadde simuteekangako nnyo birowoozo tusaba omutonzi amuwumuza emirembe Alisha M namulabye muganda wa mulongo mukazi wattu kati banayereyo Katonda naye Katonda ono oba lwaki alina ekiseera kyolaba nti omuntu atuse mu kaseera ak'okweyagala akaseera ok'okubeerako n'essanyu ate munaye Katonda n'amujjulula oba naye wamwetaagira ate abakozi b'ebibi munnange bawanga ababi tuli bakondo tebafa naye nze ndowooza nti nyetandika okukolako ebibi okuwangaalako kati gw'olina guidance anti Katonda omukozi w'ebirungi naye bw'aba amwetaaga agende muggulu amukolera ebirungi oyo omukyala wali omuyitizeko physically Alisha simumiitingako physically naye mukyala wange abadde bambi nga amumanyi yamunyumiriza nempira nga nange mwagadde nenfollowinga ne buvidiyo bwe bambi nendaba love omanyi ab'eŋŋanda babeera bawalaŋŋana babeera bekuba amalogo naye bambi nga balina true love ne mulongo ono owa Star TV mulongo babiri akati omukwano ogwo gwa ddala bambi n'oviirwako muno teri muntu alina bulumi nga mulongo bw'alina bambi kubanga omusajja alina obulumi fine era naye buyitirivu naye omusajja oyo ayinza okutuuka ekiseera n'afunayo aliplacinga naye mulongo tasobola kuliplacinga muganda we tasobola bambi omukyalo oyo alina paini nene yibula omesagi ya Ssaabataasa giteekeyo leero esuleyo ng'omufuta naziikibwa omukyalo oyo alina paini nene era tusaba omutonzi amugomye mubonna nze yasinze okumenya omutima ye mukyalo we bwe nalabye obuvidiyo engeri gy'ayagalamu muganda we nagambye naye Katonda abantu abataagalana nga bawalantana ate booleka ku nsi ate n'otwala abalina kugamba ekyokulabirako eri ensi yafiiridde mu lutalo lw'abakyala naye nze n'abasawo banna nze simbadde simanyi nti abantu bakyafa nga bazaala nze from the beginning mbadde manyi abanaku eri mukyala abalemereddwa okubakolako ebafa naye imagine omuntu alina ssente bangambye yali badde yakavana bweru ki ekiba kireese okumanya Katonda yeesigaliza obuyinza bwe naye nze nawuliddeko ag'omunkubo nti abadde ne mujja we eddogo likikola bambi nawuliddeko ag'omunkubo naye n'abalogo nammwe mutuleke webiba bikulemye nga batutte omusajja noonya omulala
Nonya omulala ologo oyo obeere naye nga bad black bwali nani? Asha. Nasha. Naye gwoli bamututte ate osigala ologa amututte. Abana amutwala nga nzizaako omuzungu. Atologa nga amututte omuleka nga bulesi. Anti ngamba Asha wagenda agende n'oli amuloze. Yes. Nze kanfuna omuzungu. Ng'ofuna mulala moving on. Nga moving on. Yes. Ennaku z'omwezi nga 26 ogw'Ogumu paka nga 27 tugenda kuba ku Malamaga ewa Jjajjaffe Mukasa eri ku nnyanja Kizinga Jagusi wasinziira okutukuza ensi yonna awali ebyamagero gwe bw'obanga owakanya nti bajjajjaffe tebalina byamagero jangu weefunire ekyamagero kyo ajja kakaseeko ajakkirize nti mukwano gwa maama wo guba muzimu guba muzimu mukwano gwa maama wo guba muzimu gwo gwe guardian spirit yo yeba ne message gyekugamba ye mukwano gwo buli omu alina omuzimu ye ogumutuuza n'okigamba bamungamba ki nekikugamba kikikugamba n'okitegeera nze waffe nti okugendayo baavu nnyo Lubaale baagaana omumutereza anti wagamba mbu Lubaale mwavu Lubaale waabwe mwavu baagaana omumutereza kati saagala kukeera ku makya gendayo bali bubi ewaffe bali bubi banzalawo kyabaddaza bali bubi Lubaale baagaana okukola ki bali mu kubonaabona mu kibuga mwonna bayenjera bwenjezi nze navaamu oba nze neetika Lubaale waabwe kusagala nti mugezi waabwe era banneetaaga nnyo naye sirina naye kyewatukola bad black ku mukolo kuguli omanyi baguyita batya Saabataasa gonzijukiza omwenge ogwo ka champagne olowooza ali munywedde namuteekako amaani naye olina Lubaale anywa Saabataasa wali Robert Shua oba muyitanyumu oba bamweyana naye nakyamukolo nakolo wamba tojja tuleka ki naye nga gwolaba musajjawo buuza abaana abo sikomba ku mwenge naye nange polo nabo beewuunya abo baba bajjajja omanyi gwe wampa gukyali mu nange nina Lubaale era wagumpa nga gumpa medde guno nja gunywa olwo naddayo gunywa obeera bise nnyo n'abalwadde sigunywanga gwereeta champagne wange oyo tomunywanga simunywanga nanywako katono bwenti negusibaku gulyo mbeera ndi awo bu vidiyo mbulaba baŋŋamba Saabataasa afuze Saabataasa ngenda okukeera ku makya batuwa bawa puroguramu zonna abantu puroguramu yibula Saabataasa teyazikola lwaki nedda banaye bazizanya era saakusindikirako taata bazanya bambi sitole era omusawo wa bad black era gwe kyomanyi guno omwaka njagala nkulogere guno omwaka ntwala ku Kizinga black ntwala taata oyo muweeti tugenda kwongeramu ebirungo oyo muweeti leetaga giraasi kale yangulira ekita ky'omwenge muzzukulu wa jjajja naye banayenga mulungi obulamu bwakyuka okuva lwe nnava wano olwasooka obulamu bwakyuka omukama mulungi obulamu bwakyuka ate njagala bukyukire ddala kati ng'ennaku z'omwezi 10 ennaku z'omwezi nga 26 bwe tugenda mu Kizinga ewa Mutukuvu Mukasa ennaku z'omwezi nga 27 gw'emukolo tulya tunywa tunaba byogo wali ku nnyanja ku soosi wali ku gundi y'emikisa wali wengenda okutuusa Black nkwagala nnyo sirina bwe sijja kutuusa Uganda ate nga njagala ompe kiwanuka njagala ompe awanula ye jjajja atuva mu mbuga ampanulire kiraya nti omugwa ati mu bulamu bwange neetaaga ovuga eyo jelo eri mu lujjalo ojagivuga buli lwensijja wano nenjitunuulira nzirayo siri kyeki okana akanyiriro ozze buto oyo bagenderamu kubambaga ate omusajja oyo naye no munaisirimu ddali olowooza lali mulabyeko namulabira wali ku mukolo n'enamba Black nga yefunira gwe gwali gusose omulaba gwe gwali gusose Black nga bwajja wanamukweka mu mmotoka
amuleka mu mmotoka n'omugamba asigadde mu mmotoka oyo sirimu dadi asigale eyo mpuuma kya bbeeyi bajjajja bakuumiriranga ddala olulenzi sirimu dadi muvubuka nno mulungi nga muli lusajja lulabika bulungi ate luwombe atwalikako ku buko yakuzibwa jjajja omukyala twalikako ku buko sirimu dadi anti wanja zaidira omuziro gumu ne maama wange nawe bagukyalimu akawoowo ate kabakala ngufukire iye banfukire taata nze nina lubaalo nagamba guno kangutereke tuli kunywa ne bulaka kagungulira nawe olaba bwentereka maama otereka kashampopo anti munnaye bambagamba nti oba osanga oli awo bajjajja tebakkiriza myenge gino gya bbeeyi bajja giri abange bagusiima kisinywa mwenge kitegeeza gwe oli modo zino modo ezaffe omulembe guno ogwaffe bali advanced buli ogw'ebigere gukomawa tulina lubaale omugagga so bajjajja baffe bagagga bajjajja abanaku abatagala ku upgradinga abaffe basigalayo kubuulire saabataasa bava kuno ogw'ebigere ogwefunza nasanyukanga nkulabye kubanga mikwano gyange baatuuka oba ssaawa 8 ogw'ekiro ng'eringa eyabadde endongo nenkeera ne mbasomera n'abamu twayawukanira ddala okuva ku olwo ne ŋŋamba nedda omukwano gutalina makulu guba gukumenya ne ŋŋamba senga essaawa zino era nawandika ne ŋŋamba senga bambise ti Bad Black afudde mwandigenze ku mitimbagano ne muwandiika olunyiriri n'ojjayo obufaananyi bwe tulina ne mujjayo ku vidiyo tulina okubeererawo mikwano gyaffe mu ssanyu ne mukufa kwonna kituufu naye gweomanyi nga momenti eyo kwegamba nali ngaali mu ggulu okubeera muka momenti ng'olina omulwaddewo nga muli mu happy moment lwakuba maama tewajja naye ddi yanzigiraako ono nze saa zino ndi wa Ssaabataasa abamu tebatuyita batuuka mu happy moment tebatuyita naye Bad Black wampita ate ngenda kubeerawo paka ku mbaga Ssaabataasa gwe kyoba omanya olaba luli nali mpanula buwanuzi nga sirina bajjajja kati linda era kati bajjajja bayingirawo actually okuva lwinajja wano embeera teri kyekimu yakyukira ddala automatically embeera yakyukira ddala ate nga kyogwo kati olwo bwe naakutwala okuteekako omuzimu bampe ekyogo kyatwala ebisiraani njogera bwogezi n'abantu nange gyebaleko jangu nono akasente k'embaga ate wali kalabirawo bukadde obwayingirawo ku support era nagamba ono omwana gyalokera wakulu anti gwe watugamba go kenyini gwe wamukolako wewa wakulu era kyovulaba emikwano ebyo gyonna sikyaleebuuka nera togenda buli ssaawa kati ku media newe ba TikTok mbeera musanyufu omutima musanyufu mukakamu pressure ako nanaaba ekyogo nensooka ndootanga nsesema ebintu nga mbisikayo kumpa kati amalogo gonna baali bandiisa amalogo obuwala bumalaaya ayo gye nasookera wali wagula bumalaaya nga bwandi bubi bajja bange bukabazungu naye kanga bantambulira okufa engeri gye nnali ŋŋanja naye ate nno munnaye kankubulira ekyo ekyombo kya Mukasa tekikuma ku lususu ne munda nkalina akazigo bwe manvaako nkeeyisaako ndayika kati baba balaba bamalayika awuloogiridde ennaku zino anange sirimi ddadi watunulira ku Black agamba nalonda ekyapa mu era gwe kyoba omanya bwe tubaddeyo nangamba Ibula omanyi engeri gye ngenda mu mikolo essaawa zino tugende ew'omukulu ensonga asobole okubanga azitanya ennaku zaffe ez'omukulu zaddi Black anti yeeyo Desemba nga 3 kati tuli mu byamagomesi mu byaki munnamawulire kyeyangambye nti olunaku baalukyusa alimba n'abakize bambi balimba abantu babi aba Galaxy looya wange yabawandiikidde mbu olunaku baalukyusa simanyi gwa 11 biki nedda kati bo kye babala ndayika tebaayawula kukyala
n'okwanjula embaga ye ya February nga kukyala kwanga 3 yes nga 3 nga buwayogera era namazo baga obigamba obwedda ka video ko tata ke katambula ngo obanyonyola tata w'omugole namonyonyola abantu ennaku entuufu banyeddeko kengereta ennaku entuufu n'omukulu naye asobola okuba nga azikiralifayinga bulungi naye azitiika embaga yennyini ya February nga 14 okwanjula kwanga 3 December okwanjula kugenda kubeerawo Nakasero kumpi mama kwa executive kwa Black Shale yokka kugira bagamba omwenge bw'ogunywa ne guyiikako katono oba tolina bbanja ogabula bw'olyanga ekintu bajjajja ne bateegabula nno babegabudde kati nze taata w'omuwala ntandika okuwoominga onyumire essuubi bamuwa ekyogo kiri mu kubeera nga munne ekimutambuza bulungi obuuyo omulaba akanyindo kali ku muzungu ekyogo sikyabonaabona nina engeri gye ndi omukkakkamu era ne luli akasimu ne ŋŋamba Ssaabataasa wange nno bagenda ne banziba essimu ne nnoonyamu ennamba ez'omugaso kati engeri gye nateekamu Truecaller mu simu yange kasita oli wankoonako nkebereko nesomerawo neŋŋamba mufunye naye maama tofunika ne ku TikTok obeera bize ku live nafiira mu comment taata esimu yange bagiba sirina nnamba yo taata tuli bamukwano ng'oli kunnyonnyola neŋŋamba kanve wano muli bangi ate wenkulabira mba nkubirirawo Black engeri gye nkwagala lwaki nkwagala abantu tebali lwiri abantu tebali baddala okitegeera naye eriyo abantu abali abaddala omuntu n'agamba naye lwaki omusajja oyagala omuntu gundi kubanga waddala embwa giyita ki ekituufu n'akiyita kituufu gwomanyi nti eriyo abantu betukoledde ebirungi bayitirivu nnyo naye basobola kugamba abantu nti banaye omuntu oyo yankolera kino tatasobola naye Black okumanya ali lwiri ne ku mukolo yalaga abantu nti mu butuufu n'okubeera nejjajjange nejja era lwakuba omwana yannemesezza era wasanga ali mwavu naye kye nandikukoze kwezi enziruse eziri awo taata kakudaalira bajjajja kalonda era ezo ku mukolo ku mukolo tubadde tusaba at least notunabayingutugangezi ate ze Black amumma mmotoka amaako kirala nenamuvuga ate nogenda avugirwamu eri class eri kujja ekyo yagala jero njikuwadde ku mbaga yo maama Ssaabataasa lubaale gwe tulina akola era okukakasa nina we ŋŋenda okulinnya bwenti byonna nja kuyita kawoomingi pate k'ennyumba ng'ewedde ebirungi nze abakyala njagala bajje wano banaabe ekyogo abakyala mujje munaabe ekyogo abakyala mujje mwezze bujja abakyala mujje tuloga abasajja wano Ssaabataasa tatta takola kibi taloga kusiraanya muntu jangu weekoleko nga ggwe weddaabulule Black eyakola omwenge guno alinga eyagujja mu guno omwenge omuganda ulina akawoowo ulina eddekende Ssaabataasa gweotuddwako empewo nnyingi nnyo champagana naye najja nyimba champagana wali wali nga njagala kimu wayitanga mugamba fa ku Ssaabataasa banange fa kubanga nange wajja essanyu lyazita kubanga waleka bingi nali ŋŋaanye nga sigenda kujja nga bantu bandi wabwe bati jjukira olunaku olwo wateekawo egundi nkola wankiikirira naye neŋŋamba Black ngenda okeera ku makya Ssaabataasa ng'ojjudde ku TikTok ku Facebook ku sitetasi amasimu nga gankola maama Jona ndi Saudi nga mbagamba peegi ya Ssaabataasa mugiraba ate Ssaabataasa nze nkwagalako kintu kimu tolinga basawo balala tozze ku TikTok nti onoonya following nze nange okulaba peegi yo yali mitwalo already 10 toli ku TikTok nti wanali nkulabyeko ku zilive z'abantu nti onoonya following oba onjagadde nzije wano lwa following
folo y'abantu abalwadde bo gye bali balina mbongi tolinga basawo bala ate n'embeera eyo neŋŋamba abalwanyisa Ssaabataasa mulwana naye ekituufu abantu baba bakiraba kubanga Ssaabataasa toli musangako ku TikTok nti mufollowinge tap follow tap mungere kuno mukole muti mujje mbajjanjaba emponya kino erinnya nakola eryabe brand erinnya lijjudde wonna ku TikTok TikTok omanyi nakagimalako omwaka gumu naye kati nsinga n'abamazeeko emyaka abo abantu abali organic baaba bayitirivu era ntera n'okulaba abayimbi obawadde omukisa naye tebasiima abantu abamu ate beekweka kubanga kati bwe tunuulira abawadde omukisa waliwo atajja wano ng'alina ekivvulu ate boogera ninayo abayimbi batono aboogera n'avaayo n'agamba Ssaabataasa yankolera kino weebale nina omwana oyo mukunja nina kabaako waliyo abavaayo penire bambi ne bakwebaza naye baba bali eyo bakusindikira ka clip naye eriyo ba users nze mbalaba ne bajja wano ekivvulu nga kibatuddemu ne batagamba nti naye nga bajja wano n'obawa omukisa ekivvulu nekikola ki n'otakomako ekyo n'ogenda n'abatamanyi kuyimba atalina nti yayimbayo nga tebamanyi ne bajjuza maanyi gali wa Ssaabataasa ng'ovuluze nnyo ate awo ne bajjuza Serera naye n'ateebaza katubalire ne baliteekateeka olulala muntu osiima nze nina abantu benjagala n'omutima gwange gwonna nga bambi ne woba omusapootinze abasigala munno eriyo omukyalo oyo Stacia bambi asiima Stacia yo omuntu akubirako akasimu nga godi bakubidde sanga Ssaabataasa gy'oli kanzije nkole ki nkulabeko ani Catherine Kusaasira naye abalala omulinda kivuulu kujja nalyoka akuba akasimu kati nange sikyabaliko kati ndikuba upcoming bano abaana abato abageto eriyo yanvumye naŋŋamba naye nga mukunja wamuwa ekyogo kimanyi yakaveera ndani mukunja namuwa ekyogo naye kyasala kitya awagula entalo omwana awagula entalo mpulira atuuse nze saagala abantu bagula ntalo za kulubbeyi rayisi twakulaba mwali mukafubwako kubanga muyisinganya ebigambo nga ne mugamba va mu bintu ebyo aba ali ku Lidipazo ali ku Museveni ali ku Museveni ali ku Goni mwana wange mukunja lwaki wagula entalo ku bbeyi rayisi mukunja naye ng'ekyogo kyamukolera ate ekyamukolerako ddala kuba mwagala nnyo ate azaala ekibi akolaki akiwongerera ate kati nga nze eriya yaŋŋamba lwaki weesembereza kati ngaabo bamukunja lwaki weesembereza abo bamukunja baani abo ba Bad Black baani oli muntu oli wa kitiibwa nnyo ekitiibwa ekyange kiva mukunja n'abalala ate nze ndi ghetto gladiator ndi mwana waki wa ghetto ndi munaku najja nansi yaleeta kakati ate mbawuliramu nnyo emirembe olaba emboozi gyenyumya nawe Bad Black ne baba minisita sobola nyumya naye ate agenda kunyumya parliament nze nteesa mu parliament nze wabula nkunga bakazi abakyala mujja bakabusajja mubakwatemu abasajja basusse okukazanya naye olaba ye mukunja mbeera naye nempulira essanyu lwakuba alina ekyejo kingi era nagendayo obuwezi sira muyimbi gwe nali ntuukiddeko mu makaage ate nga bangi bambi abampise naye nasooka wa mukunja ate n'abagenyi bange abalwadde bange bonna bazzukulu ba jjajja nasooka wa Bad Black bukyambeerawo obulamu bwange naye nga ye Bad Black omusanze otya kuba bbanga mulabika okukolagana kwammwe tekuvudde wakumpi Bad Black ono bw'obanga oli waddala nga you are real oyagala Bad Black ayagalika ye muntu akubirako ku kasimu n'omubulira ku buzibu bwo n'akuwa ku magezi naye n'akubulira ku bye n'omuwa ku magezi ate mugezi Bad Black is a very clever girl ono singa yasomako najuza ebitabo sipiika wa parliament yandibadde mu muliro na bonna abo boolaba abalaba bukedde tulina okufuna emikwano egitugasa egitwagaliza abakyala kubanga nze si campaigningira nnyo basajja abaana ab'obulenzi
munabe ku kyogo mujje wano munabe ekyogo ekisiraani kisusse abaana ab'obulenzi okwenda ne wano ne wali kubanga ayinza okujja naye ndanga nze nnalubale w'ekisiraani n'abuukawo nakyo nayambala nakyo babenda naye tebanaaba ku byogo kweyambula oyinza okugenda n'owebaka n'omusezi n'ovaayo n'ekitaabu naye abakyala mujje ewa Ssaabataasa nkiddamu Ssaabataasa takola kibi wano tebaloga tatta tasiraanya jangu weetereze nga gwe kati ekintu kyonna nga kirimu okwetereza duka bunnambiro ojje wano wa Ssaabataasa ekizibu kyo kyonna simanyi oli Abu Dhabi oli Dubai oli Saudi Arabia oliwa Ssaabataasa is solution nkiddamu tojja wano ng'ogamba nsuulira mujja wange eddalu tabikola Ssaabataasa wa mirembe mikisa kutereeza lubaale wammwe mujje mutereeze lubaale abazunza mulina omuzimu ozungana ozunga east west Bad Black ye taata lubaale w'ekikolimo aluma omanyi lubaale w'ekikolimo omuntu asamira n'azimba obusabo n'aba n'ennaku n'aba n'ebizibu n'aba ng'azimbidde ebizibu essabo nze nange olubaale kyekimu ne kyaki nze saagala kugenda mu kyaki nga mulimu omuntu agamba maze mu kkanisa emyaka 2 naye nga ne sapatu gyalimu erimu ekituli katonda we tawulira wabalala yawulira nze njagala nembeere wantu nenfunawo ko kyenji nga we najja wano ne naaba ekyogo mukisa gungi n'olabawoko enjawulo mu bulamu kafeeva ne kakomawo kafeeva weekali okuganja okwo sikyakakaalukana ate nga bwe nakusuubiza nti oyo yali jaliko naye ogenda kutuuka ku mmene olire eddala ekijjulo nze Ssaabataasa najja wano ngenda otuuka wali ew'Omumerika ku visa yambuuza ebibuuzo byali 3 yaŋŋamba ogenda kukola ki ne mugamba ngenda mu conference bweti ne bweti naŋŋamba okola mulimu ki ne mugamba ndi mu real estate ate era ndi influencer nambuuza ekyasembayo ofuna ssente mmeka omwezi ne mulimbawo miliyoni 10 naŋŋamba mpa akataboko ateekamu emyaka egi kubira Mukama engalo ez'amaanyi kati oli mu Amerika nnyabo emyaka egi ng'oli mu Amerika nga weewuba mu Amerika neŋŋamba bano abaagamba mbu ex-convict tafuna visa nga we bansiba tosobola kufuna visa ya Amerika kati ninawe ninawe gye ŋŋenda okulinnya nga 6 nja kuyimirira eri ku nnyonyi mbagambe kyekyo bweza bwa Ssaalongo Mukasa bweza njagala nzije wano ŋŋende ne jjajja gy'oŋŋamba yonna njagala n'omukutuzi wa ddiiru bamweyana ngenda mukuwa omuteke mu nkapa nve wano mukasawo kange mukwate jjajja Mweyana tulinnya ffenna Uganda Airlines baka Europe olyoka mukutula eddiiru soka enkutula eddiiru nkomewo omusajja ayambale suuti saatasatange naye mbulamu ddiiru egi naye ejja kujja ey'omuzungu eri mu Amerika kati omuzungu sikyaliko nti mu Amerika oba mu Filipiini yenajja bizinesi ngenda gikutula n'omuwalabu sikyabaleeta Uganda bannayuganda effutwa obutaagaliza fitina okimanyi omusajja gwe walaba ku TikTok eyatambula ono gwe bayita Abe oyo eyali akukusa abaana omuvubuka oyo yava wano e Uganda n'agenda n'anoonya omuzungu wange oyo eyansiba e London n'amugamba nti nina medicine ntongo naye nga yeteekamu tiketi agenda anoonya omuzungu oyo yali ampa ssente amuwa olugambo era mbeera neebase n'omwami wange nga ndaba nvuunula kubanga nalina erinnya lya Medi mu mugongo namulaba nvuunula bw'ati ng'asoma erinnya nga mbuuza ani gwe bayita Medi we byatandikira naye olaba nti
buli kintu kiriko ensasulwa nti bamukwata naye ne biyiika naye nga omala okunaaba ekyogo buli eyakuloga ajja kufuna eddogo lye lijja kumuddizibwa wana tetuloga naye gwe olunaaba bwoti ekyogo buli kimu nga kiddira nannyini kyo ntwala ku lusozi naye gwe okikola otya okubeera ku toopu anti era nze toopu like to maintain that okumaintaininga ekyo ekintu okusookera ddala mpisa olina okuba n'empisa n'ensonyi oba buli lwotaswala okukakkana okoza ebintu ebikussa wansi olina okuba n'empisa obukakkamu okumanya erinnya lyo nti olikoleredde okumala ebbanga eddene toyinza lizanyiramu buki buzanyizi oli ne wajja n'essente nga zena nnyingi mugamba mpaako entono ezitaakulume tusooke tukole ensonga eno ekole ki eggwe weenaggwa ojja kundeetera ennyingi nkole ki ndye kati eriyo ssente kati buno obusawo tetuli ba Katonda zange nkukolako nga nange emikono mupaddaani Katonda anyambe kakati butya bwe nkujjako obukadde butaano 10 obukadde obutaano 10 singa bigenda bubi olaba bwogenda okunyiigira ondeetere ne poliisi oba oluusi onjogereko bubi naye omuntu omugamba teekawo zooteekawo awo kiba kyogo 10,000 nagyo girimu omuntu bwe bitambula obubi amanya nti ebyange byaganye naye mpulira byoli byakoze ki byamukoledde nze ndiko ebizibu era wabaamu obwongo ng'akomawo ng'agamba wange mpisaako wali bajjajja tulabe kiki kiganye era paka emutuuka ensonga ne mugituusa awatuufu n'omuntu n'atereera kyekinkuumya erinnya lyange nti nakola kibayita marketing enkola yange ereetera okubanga buli omu agambako munne kyova olaba nti lidduse supiidi nnyo n'enkolagana y'abantu ab'enjawulo okolagana n'omukulu n'okolagana n'omuto abavubuka kakati ate eyo nsonga nkulu nkolagana n'abageto abasembayo wansi n'enkolagana n'abakiraasi eddako n'enkolagana ne ba high class n'enkolagana ne ba executive n'enkolagana ne ba influencers abantu bonna kwegamba nze ndi w'abantu bonna ndi muntu w'abantu generally Sabataasa jo nabadde n'abaana wano walabeko ka video yako nabadde n'abaana ba ghetto bakoze ekifulu waliwa nasana ku masitore bayita wabyo meeting point abaana ba ghetto ne bajja ne bangamba taata twagala okusapootinge naye nga sibamanyi naye nga waliwo omuvubuka gwemmanyi kuba twakolako naye wetwali tukola ku kivulu kyono bambi yabeerawo nga alaba nga buli kimu kigenda buki bulungi ate bangamba olaba oli omuvubuka gwe twali naye oyo kumbe naye yali atega kanyeebwa naye yanatega kakutte kakutteyo namusapootinze nemukubira akalambo n'ekifulu ngenda kibeeramu awo gundi kati oyo omwana omuntu wandaba naye lwaki abeera n'obwo obwana naye ffe kyetuli bavawala twali tetulina kyetuli twalinga abaana abo oba n'abaana abo nga batusingako kuba bo bali mu Kampala ffe twali eri mu kyalo eri mu myogo nga gyetulya Katonda n'akola ki n'atujjayo otaasiza ddala kati nze abo abantu mba mbaagala bambi omuntu waba avuddeyo najja gy'oli ng'ate alina empisa olaba muntu mulamu bambi okumusembeza njogera kati nina omwana wange oyo olaba akutte kamera oyo omwana street kid bambi maama we yafa taata we yafa era nze taata we era ali proud yafuna taata we yakuba ekivulu n'ajjuza naye embeera naye wano ewa Saabataasa tewali kintu kituufu era nga bwozze tumunaye omugole wuuyo akuli awo kamunaye katuli mu kagondi ka mukolo Saabataasa abimala omugole nawe otakyogera ekyo Saabataasa abimala ndi mugole ekyo kyo ono gwolaba small problem sooka oleke ono gwolaba gwe bayita badi bulaka niwe kiba kyetaaga sente mmeka nga nzirina bwe zikwata n'ezimu Saabataasa lwaki muntu bw'ayagala omuntu amwagalira ddala ate Saabataasa n'oba mukkakkamu naye nze gwolaba bannange
muganda wo ngagenda kukamu naye banango sikulabangako ng'otabuse kumitimba gya social media oyina kumitimbaganya ng'ogyeko Facebook biki ebirala byoliko ndi ku TikTok ali ku TikTok era bwe ngendayo ku kabu video nze ndaba balaga mukwano ne nani ekitera okuntabula kunkwatira ku baana n'omwami omuntu waba tabikutte wamana labako olutalo kubanga kati nali nakazaala omwana naye nga actually wabula badi bulaka akujjukira mu lockdown ku sente za good government balamu obwavu bwali bunnuma watabuka baabo otabuka ng'olinga enjuki nedda kati olaba Ssaabataasa wenzija wano nzise waka sisuubira kintu kyonna oba weeyagalidde n'ogamba kacyayi k'abaana kaki kaako so nzize waka naye kati bo we bankwata tebantwala waka wabula baŋŋamba bamalaya balemedde kuki ku bimotoka ku nguudo ne baŋŋamba bagenda kumpa kagundi ka endorsement k'obuneeti ez'ensiri ne bantendeka engeri gye nnina okwogera ddala kalango nakakola professional bantendeka kati mmala okukakola bagaana okuddamu okukwata amasimu nga ŋŋamba nabagamba kabagendere ku mutimbagano ne mbagamba ate okuviiramu awo kankole ki naye ekibokisi ekyo kyebakuba kuba nakufolowinga paka mukuwa bala munandyoka nsayiningisa disikulozo naye mwalimu $15,000 era wakikuba mwalimu $15,000 nfuna essimu okuva mu state house nga baŋŋamba obadde ki muwala waffe muzeeyi binaabira byabuuza olina buzibu ki ngambagamba abaana tebalina sukaali landiroodi abaana baatulookingirayo nkoze akalango bampe ssente ndaba minisita wagenda ku sande wakola nanziramu n'agamba mbu nakola bulungi bwansi kyemba mubuuza tewalinayo omwana muwala alipresentinga bamalaaya n'agenda akola bulungi bwansi nga bampita balamu nga walabya kibokisi nga bakirika tezaali 15 zokka tewazibala amafuta nedda nazibalanga zeezo eyatuusa kibokisi kyokala kyali kibokisi kyali kizitowa ate ngenda okugira nga omanyi bwavu bukuluma ennyo nasanyuka essaawa ezo nga bw'oyogera ku muzeeyi kati juzi mba ndi awo ate kati saawa zino weba mwogerako muzeeyi nga nsanga Jeno Muhoozi nga ngamba omwana ndaba abasirikale bajudde ku restaurant nga mbagamba ani gwe mukuumye nti tukuumye Jeno nga mbagamba Jeno mumugambe ndi wano munnange Jeno ng'avaayo bulungi kisajja kirungi ate mukaka nga ngamba black oli otya nga mugamba Jeno tonnategeera nti nnina embaga yaŋŋambirawo oyagala contribution konze Jeno ng'agamba ngenda kukutereeza ekyogo akola naye maama ne Jeno musajja mulungi omugole kati essaawa zino omanyi obulamu bw'ensi buno butono nnyo kati nze Ssaabataasa nkwagala nti okugjako nga gwo ŋŋambye nti kati ono tetumuddamu naye nze bw'okeera ku makya n'oŋŋamba akameseji kano okalabye ono tumuddemu mukwano n'ogiba myaka 3 tuwemba oyiriba naye newagiba myaka 4 bw'otowa butoyi oda nti omanyi onasuse walina okukoma gwe ng'omunkwasa muwerefo sinza atamanyi kuyomba kisajja kyatu tokyetaaga nafuna 5 tumuyinanga kirabo disiplinary ali ku si bino okudda wali nti ate ku muntu mugamba nsonga bino ebintu saawo kati bino byolimu ffe tunaaba ekyogo ewuwo ne tufunamu ne tukuba ddiiru wadde nnyingi tezinnajja naye ate tetukyali bubi kati we tuba tufuna oli n'alaba nti ate ye asobola okukolera omulwadde naye aguma akole ku babe naawe okole ku ffe abaffe aleme kuyingirira kusojjasojja omuntu omanyi bwakusojja n'ennyindo emala neereeta ki omusaayi
era nze wensanga eyo ka video mba ninze bulinzi Saabataasa ongambe gyoli naye olowooza abannwanyi sebalimu amakulu lubale waabwe mwani kati gwe baba ngamba nti Saabataasa abanyinaani olowooza ni be manwana naye naye tukyoba olina nti obalina bo abajonkezi bo bayitirivu amasannyalaze naye bonna bwe mbapimapimamu sirina kwe mmalirako budde masannyalaze olina mangi sirina kati gwani eriyo gwe nalinda gwe ndowooza nti sobola omalirako obudde yasirika tanaba kunnyega Saabataasa n'ekirala naaba abasigaddeyo enkeera ku sirina budde makya bwabwe netandikawo oyo kawawa kugira bugezi bwe nga ndi mu kyalo lubaale wange yagaana okunsitula bajjajja bange nga tebakola nendaba ng'olina amasannyalaze ngenda kukubukira kati ku midiya okwo kuliko kye bayita okutampinga essannyalaze kati kyoba omanya nti ne bwe nzigulawo TikTok engeri gy'oli mukwano gwange nendaba Saabataasa kati omuntu n'waba yakwogeddeko kikola ki kati eryo lye bayita essannyalaze nti amasannyalaze go g'olina free phase kati oli ne waakwogerako afunayo artist comment 10 ng'abaddamu abakanya abakola ki ate nze kyenjagala nnyo ku page y'abantu ba interacting abalwadde bakomentinga ndi munene abalwadde tebeetiiririra nze nange sirina nsonga lwaki ntya tebeetiirira ate mwana wattu bangamba jjajjaffe ne wetujja kamera giteeke era nze jjo ffe jjajja byatukoledde lwaki tukwekwekerera jjo nabadde nsijja n'oŋŋamba nti ngenda kubeera n'abalwadde bayitirivu nnyo olyoke nakyo ne nkugamba Saabataasa ebyange si byanzikiza sirina nsonga lwaki ngenda tutandika okwekwekerera ate tujje tukukute teri video nze ekyogo baddi yankijja wano wa Saabataasa n'ab'ekyogo eky'omukisa okunyambulula n'omusajja ne bawonanga sirimuda ne sirimuddadi anaab'ekyogo ayi ndi kumpi kujja omwambulule tuyingire amaka nga tulikkirira mboko omusajja wange yatabula ekyogo ewaka abo abajjonkezi muganda wange bangi naye abajjonkera bwe mbatunulatunulamu basula njala kati omuntu asula enjala naye anoonya kyakulya Saabataasa kwalina okwogera afuneyo gw'anaafunako ekyokulya omuleka bambi okireka kissebo oba kinyabo masannyalaze free phase nze bakwasa ennaku esirina nga bawala mpaabo mbaleka bulesi olina essannyalaze ly'amaanyi aye naye midiya baaba fe abaakuzibwa mamagenda wa Saabataasa abantu bafumagana ku midiya abamu bakikola nti lwa view bannayuganda baagala nnyo katemba ate no munnanga omuvumi aba n'abawagisi ate ze midiya yansobera jo omwana yakoze ekifaananyi kyange n'akiteekamu kagundi bakayita batya ka AI ekifaananyi nekizina ebintu ebiri fani nakirabye omanyi abantu bakiwadde like mpitirivu kati omanyi bwe tugenda okukola ebintu bitaliimu makulu olwa likes nakirabye ng'olinga omuniga neŋŋamba Saabataasa yafuuse muniga omwana wuuyo yakoze ebintu n'abiteeka mu ssimu era neŋŋamba Saabataasa kati agenda mu mapiyano naye komenti zabadde kuli empitirivu ennyo kyokka ng'osobola okutulwa ne weteekerateekera omusomo n'ogamba leero kambasomesi ne batakomentinga naye ekifaananyi tekiri fani baagala nnyo sometimes kati nze njagalawo naye nze kyenategeera nti baatagamu fani bantu balina stress onfunireyo olunaku ontwale ku mbuga naabeko oyo Ibula ajja kujja oyo ankwate tugenda nga 26 era saagala ogw'ekumi n'ogumu nja vaani ziri kusimbula wano nina vaani gye ngenda oteekerawo wano ba service provider nze nja tuula mabega mu mmotoka ennene gy'onoogenderamu kakati tulina n'emmotoka zaffe wano zonna zigendagenda bannange kansooke nnyo omwenge omuganda osaba nange n'omusimu ogundiko gunaayogera ku olwo ngukooyo okusirikasirika guveeyo gwogere ate eyo bannange tugenda kunyumira bannange ekyoto kinyuma kubanga ekigenda okubeera kanyama akooke wali kali fresh bakasala wali kajja waliyo waddungu nekayitawo olya akanyama eno bw'oteekako akenga akaganda bw'ovaawo n'oddako wali ewa lubowa
awo nawo waliwo ebijjulo biba kuli. Sooka babuulire specifically ekigenda okubeera ku lunaku olwo. Olunaku olwo tugenda kuba n'abantu okunaaba ku byogo okweza obujja. Olwo tweteekerateekera omwaka ogujja obutabamu kusoomoozebwa ne guba Fumoosi nga jjajjaffe Mukasa atunaazizaako ennaku. Era omwaka ogwo tusaba wali Black nawe ngenda okulaga ofukamira n'osaba nti jjajjange nsaba omwaka ogujja nzimbe kalina aga Katonda mu ggulu bw'oba mumalirivu mu mutima okukola jjajja omukisa aguteekawo. Jjajjange omanyi abantu balowooza mbu olusaba ng'otuula waka ng'olinda. Okisaba n'okiteeka mu bwongo n'okikolerera. Tewabaawo bikiremesa kukola ki kukifuna. Okifuna abantu bazimbye, abantu babuza amamotoka, abantu bakoze iki, balinnya ennyonyi, bafunye visa. Visa so zirabika. Kyannaku nga mmeka Saalongo? Kiva nga 26 mpaka nga 27. 26 kutuuka ekiro kyonna tuba mu kikeesa mu pate. Then wali 27 gy'emikolo kasupiiki awo bijjulo kulya kuba jjajja atugabula ente ziwerera ddala. Abali omuceere, abali amatoke, abali akawuka, buli mmere ya ku nsi. Jjajja Mukasa ate yagabula abazzukulu. Yaddiza abazzukulu. Tere ntungisa ekitengi kya Gomasi. Kubanga ekijjulo kyo ennyama y'abajjajja ewooma nakenga akaganda. Naye bw'obanga ojjo ndeeterayo n'ecupa Black. Ate ne leero tongambye. Yolooza nti anywa omwenge. Sinywa mwenge sigeza na kunywa mwenge. Nywa kati nywano bamuyita ni champagne. Sabakasa tongambye bugambi. Bubadde gukyalimu. Kati ongambye. Kuba gwe wampa luli gukyalimu naye tunaagendera. Bunaaba guweddeko ku mutwe oba oyongeramu omulala. Black yangulire n'eccupa. Ya sente emmeka nagiramuzaako n'entya. Awo ku mezo. Nagiramuzaako ne ngamba mwana muwala nga yeevudde. Ate nga nanywa oba nga mmeka. Simanyi nakumanya vitu kimuyisa influencer. Nasooka nenywawe ze nanywa ku mmeeza ne be nayita nabo balujuju bazibu. Oli na bwe twali tusimbula nansimbula eno bagita champagne yammeka. Saba tase yo ku mmezo yaba big boys. Anti tubuulire tutegeere. Ku mmezo eyeri mu kinaana. Nabiramuzaako n'entya ne ngamba Black. Onjigiriza kinaana bwe kiteekamu ecupa. Anjigiriza omwenge ogw'ebbeeyi guno. Naye onjigiriza omwenge gw'ebbeeyi olina okuwungulira. Ogwo gujja kujja kubanga ako kalina okujja. Kwegamba naye abagagga beesiimye. Ogunywa totamiira osigala ku muzeeri obwongo bubeera shaapu nnyo. Ate era ozuukuka mangu. Ozuukuka tolina wakumanya. Oli fiiti. Nze kyali kyanzijja ku mwenge ogunywa osanyuka. Ate olukeera. Okuzuukuka ne gukugoya. Leero nze kye gunkola. Gwatola bye Temansingo oyo yennyini Ibla ye yakaliko. Temansingo. Sawundi etambudde. Batekawo ensingo bagiteme. Era nze Sabataasa nkwebaza bweza bwa Mukasa kubanga tebeebaza bweza ekyogo ninako wendi nennaku tekyali nnyingi nnyo era nga sisobola kulinda nti ku mbaga yange mu bagesiti bennina koli ate embaga yange genda kustreamingibwa paka ku DSTV. Obugalo otuba ku TikTok tekamu obugalo ngira. Egenda ku streaming kuba kaki? Ku DSTV nawo ba Pray It Loud waliwo ne kampani endala. Nalaba wali ebiwala biroya bikikampunize z'amaanyi. Kati abula kankole kati oyoloya bwalaba buli mukutuzi wa ddiiru gw'omanyi mu kibuga akasente katuukira ku akawunti ye yajjayo obusente bwaffe. Gwe buli mugagga gw'olaba ali Kampala nga mukubi wa ddiiru kati oyoloya yalina akawunti okutuula nti omuzungu agenda kumusindikirayo 5 aga $, gatuula ku kwe yazitujjirayo ate nazikuleta nazikuwa n'atwalako percentage ye
kati ogwo gwe mulimu gwe kati so zonna yasooka otuuka kuposinga ye wamulabaawo namulaba omukyala atunula era ngaawe yayimirira neyeeyama n'agamba nti nja teekawo 3,000 nazikima dda naye baali bulaka gwasuubiza notazimuwa Uganda oba n'asulawa akola ku internet buli eyasuubizanga namugamba ojja zitoola nze zange nagamba zazibuwerawo kashi era wazimbewo fridges oziraba fridges zaatuuka dda bamanyi omuntu gwe badiringa naye si mwangu kubanga buli eyali awo buli muntu gwe nawa invite nali mwekakasa kati nze Saabataasa wano e Kampala sikyasobola kukola birthday ne sikuyita sisobola butakuyita first of all n'oba ozze nga totaddeeyo kintu kyonna ojja kundekera omukisa gwaba mweyana ngende empanule abo naye olaba watuuka booti abagenyi bonna bonna batandika okuta ssente ne bakyamuka bonna we wanteerako manyi mobile money ze nafuna nambala yali naggulawo omukisa nambala yali ampadde $2,000,000 naye nga yakwa kashi yampa kashi Saabataasa olwagira neyekyanga n'agamba zizo nazo zitadde kamalabo n'abantu basimuluka ne ngamba wano waliwo kati omuwanuzi so kati nze mikolo gyange gye bujja ate era n'omusajja bw'aliba nga atuuse nga nkooye tudivosinge ndeeta omuzungu mu kiggwa era nze bba wange akimanyi bba wange wankooyera Amina bweza ng'oleeta muzungu ngenda kuleeta omuzungu nga n'amaaso ga bbulu alinga pusinga atudaawo ekyo kirinamu birowoozo ashokiro nakukyawa no inikesa abasajja bakyuka tasobola abasajja bakyuka okujjako nga wano mu kiggwa bajja munyweza naye abasajja naye nze era mbeera mugamba munywezeza ebbanga ddene naye mugamba wankooyera tasirikanga ayogere nti nkukooye tusigale ba mukwano tukuze abaana kubanga muzaalidde ndeeta omuzungu kubanga era mweno process tugenda mweno embaga kati tujja funayo n'embaga ey'ekiyaaye era Saabataasa obuko tojja bukoowa tulinayo embaga ya Liiru tujja funayo omuzungu nga muzeeyi bulungi mwanjule muleete atuule awo bajjajja bampanule kyeruppe atuule awo anteekemu gyero kalina ne Slim Daddy nga waali nga ye muko tebakolera Uganda bana Uganda batunabukolera tamanyi taba na Uganda taba na ku media nze nfuna bisajja byange bikadde teiba ku media kirina nabudde bwabala tekimanyi kiba kimpita Lolita eno mumanyi Bad Black kikutazira agala Lolita amubulira Bad Black ati mia ino Lolita kwamba kama I take you to my traditional doctor to help you too kajanga atulera olira bamaso ga bulunga pusito weka nga mande semuko njanti ndijajo mulongosemu advanced one sawa yonno tabula na mlembe ne Slim Daddy wange tujja wat tomuta ye muko Bad Black yafuna omusajja ajja naye n'omwana we n'amuleka wali mu mmotoka n'amuggala n'ajjala notubeerawo essaawa 3 n'addayo n'amugamba Slim Daddy tuddeyo ng'amulese mu mmotoka alera mwana era okulabako Slim Daddy namulabira eri ku mukolo naye ng'ajja naye wano n'abeera awo yaterera ate weyeegiraagira mujjajja ng'anyweza bwayuugayuugamu tulina bajjajja bakambwe bwangezaako okwegezewaza aye kati nina Saabataasa nkyadaaga abasajja basobola n'okwoza ebintu nebuuza nabulikimu abasajja wati kirungi nakuyambako ku mirimu omukazi taba mukozi taba mupakasi nzolaba mukyala wange eriyo lwemugamba bebi leka nange nkufumbire Shabani weyabba ssente''omukazi ani Shabani naye omukazi nga mukadde nnyo mbeera
omanyi omukyalo osobola okukaddiwa mu lunaku lumu olwa stress naye Katonda yakola awantu awo manya ne wokaddiwawo waba weetaaga service naye ng'ate olaba Ssaabataasa nti omukyala okimanyi omukyala akyayagala Shabani yabadde ku kooti nga tayagala batwale Shabani naye Shabani naye alimba Shabani musirisa batishiwa sente yandibadde akwata munne bulungi newekulaakulanya milioni 15 ate n'obusente butono yandiriddeko neweziba 2 yandiriddeko 2 n'afunamu omanyi ng'ezo 15 waliwo amaka nga bugula kyamisana ejegali nebugwawo naye baba kati ezo nze sizigulamu kyamisana oba era gwe mama Jona bw'okola otya milioni 15 mbukingako tiketi nsongera mu business mbukingako tiketi hoteli nengenda nentega obumaso emmese nzikwata nekolooza Shabani yabadde akyazirinawo oba alina we yazikukunira omanyi Shabani ayina maama bamama baffe bano batera okutuzibikira maama kyova bamukubidde maama n'abagamba buli kigenda mu maaso nkikola ki nkimanyi ate Shabani musirisa abasajja abasirise baba basibu nnyo naye ng'ate omukazi still akyayagala omusajja ebibireeta omukazi ekyamulese mu media musajja kugaana kuddamu kwogera naye buli abadde tajja kujja mu media akyayagala ate ono yavuddeyo n'agamba nti mwana we n'agamba maama we bwotyo gundi n'akubalira abasajja bameka by the way kyampisizaamu obubi omwana okujajinga maama we si kirungi nkuza y'abaana kuba kati nze wange tasobola kukiŋŋamba si kirungi kutunula liiso mu kisenge kya maama we taasa Jona amulaba waali omusajja omukulu mulaba mwana faanana kitaawo okufa mugogofu bulungi si bano bansitulanda bomubbali muwanvu anti era abasajja nnoonya bawanvuko obusajja obumpi nabwo si bwawe si bwakusaaga buyimpi wala ne busukka mu birala ekitiibwa baagala ekitiibwa tilwogiravu oti kyampisizzaamu amasolo okuba ndi mumpi tasobola kufukira muke nga aba ayagala ojja okakimaawo ate ng'ofukamidde era lulimu oluzungu lungi Ssaabataasa maama yeesiimye naye nga lumu gyompita embuuze ku maama simulabangako mulaba bambi mukyala wange oyo kati olaba wa nkolerawo tabeerawo naye nga buli lwa mande tubeera naye wano kati enkyanja kudda ye yekka mubuuzeeko mande embeera naye ne tuzannyako Ssaabataasa nagamba mbeeraawo ekiraawo awo kumpi naye ateera okuva wano okutuuka waka waali era kumpi tulina amaka gaffe lwakuba kali private tewatuuka kamera tewatuuka omunamawulire tewatuuka mikwano naye nga maama yakusobola yakugonza yamala obeera mugonvu mulaavu anti naye bambi yaŋŋondera kyemmugamba kyakola kati nange neŋŋonda naye kyaŋŋamba kyenkola ki kyokola mukazi mukakkamu eryo naabagala okumulyawo naye mbagamba bambi sisobola mumenya mutima abakazi nze banayinayo simanyi ti abakazi bakwana abasajja abakazi bali serious ate akukwana nga yina yeekolako mulungi bitya ng'ayimiridde nogamba Ssaabataasa kati gwe okusigala waggulu olina kuba contented abaana balina skills abaana balina skills eriyo omwana yangwako Ssaabataasa omwana akugwako nowerabira nti olina n'empewo ekutuula ku mutwe ogyerabira nogyerabira oli ng'alina obukodo 18 era namugamba please madam salongo wadduka Ssaabataasa yateekamu enjabala I'm married kibedi kiwulira kitya nti nakiriddemu olukwe lwa Yuda kinyabo naye nga olina okuba nga enjabala Ssaabataasa gye yateekako weegumya abaana bali ku midiyo abaana banyirira abeeta banyirira ate nakulaga nti akukwana naye nga kilaasi nnene nakulaga nti akwagalako sente zo abalimba naye nga nkikwese muyayi apangisizza wali emmotoka ey'ebbeyi Ssaabataasa naye manyi nga wali Kampala waliwo abagezi abakazi nga bagezi jajja nno
Asiimye. Asiimye. Waliwo abakazi bano e Kampala taba bwongo. Bwongo bungi. Kati ateekamu emmotoka wali n'agiyingiramu. Waliwo yatadde ku muganda wange Yibula. Mugambiddewo munnange Ibrahimu. Omukazi muleke. Ate okumanya yamutaddeko agenda kukyala era ngambye nti nina ogira mugambye nedda. Yibula agenda kukyala? Agenda kukyala mugambye omuwala ngoma nene ate omuwala ali Canada. Mugambye nno munnange. Naye bw'aba amwagadde kati eriyo bano abaagala agamba omuvubuka oyo omwagadde nga yalina ssente ze. Abali e Canada balina ssente nga amwagadde laavu. Amuteekamu laavu era n'amwagala ebyaddala. Yibula aba agudde mu bintu. Mama Salongo mugambe Mama Jona. Emirimu ono gisobola. Ayinza okuba mukadde. Sisi mukadde muvubuka ba mukadde. Kiwala kito kiri awo kitenge. Ibrahim sindika gwe mu Flampe. Ibrahim yandifunyeyo we Saudi ali okumpi we tunakola ka visa akakakadde nange. Naye bakadama basoboka. Bakadama. Tola bashabalire munne. Bakadama bo banange bamama banga. Boda tebalina akokuzannyo. Zanyira ku kadama akiwa on risk. Wabula w'omukyaayi. Bote bazanyirwako. Era simanyi ngeri gy'obajjanjabyemu bannange kubanga naye munayinza banjagala kuba nabategeera baana. Ezakadamu ozirya n'olida video ku TikTok. Olina okuba mwegendereza ng'odiringa ne kadamu. Nabo odiringa nabo. Bebasinga bangi. Online. Yes, bangi mbakolako. Naye ndabyeko be baswaziza baana. Kadamu mukola ekintu ku media kw'okirinda. N'alyoka akwabya. Ne bantu bwe bali kubeera loyo eri abantu. Ko singa era banne toli muntu ali loyo singa abantu bajja gy'oli. So batase omwidde munyumya akaboozi n'obivana. Koti olina ekizibu. Twongeremu kashampagani. Maama. Sabatasa. Kale supermarket njiyiseko kati sigenda kuddamu kujja ngalonsa. Naye nange nokanyedde ku lulu. Neddemu ku lwekyo. Naye nga wansanyusa ze simanyi nakumanya. Ati ze buli lwenkulaba mbanga alabyeko ekimuli ekiriko essanyu. I remember the other day lwe nateekamu kashape nayogera oluzungu. Kazi okusobola oluzungu emindi lizikiza. Emindi yali yalutwala. Nasanyuka nga naye dda why pronounced everything. Era weebale kujja bweza banange nasanyuka. Nasanyukanga nkula. Nakuba akazungu nange ndakalabako nengamba champagne yakajjeeyo. Nengamba abantu ate simanyi bantu gye baava. Ne basumulukuka akasente buli omu. Nali ngampisa abantu 20 mu bameka. Batano nayo kimanyi nti twasukka mutwale kate tuwera abantu 10. Abantu bagenda ne bajja naye we nakulaba bwe ate kate muli atali wa makulu. Akamere ko yasuubiza akatono yasuubiza mitwala aga 5. Imagine kapita y'omuntu mwoweno. Nensanyuka nalinze naye nze Bad Black nakakasanga oli kaabagagga. Ekibuga kino kiri mu ngalo zo. Abagagga bajja. Kampuni nene simanyi baki. Oluzungu nga luli wali. Kati n'abatajja. Nange nagamba sika kufuwa mmiri lijaja w'abantu. Temujja kunjereka wano. Tijja kwogera Luganda. N'osumulula. Basumulula buli omuluzungu. Naye kandi simulule. Nze nkugambye. Nakubireyo embogo. Era Sabatasa nze wampola ebbanja kyobulaba nkugambye ekikunyigiriza kyonna. Seetaaga kintu kyonna. Ne bw'oba ng'oli bizi ondekirako voice note nti muzzukulu kano ka video kaakano. Go ahead. Bandekere nze nsobola okudiiringa na buli kikula. Kimafiya. Nze ate Sabatasa nze kankubireko ekintu kimu bukyambaawo. Abasamize kwebali okunaaba ettutumu. Naye nze siina gye wali ondabye era tolindabayo. Emyaka gyonna. Oli mukazi mugezi. Emyaka gyonna. Osobola okubeerawo n'olaba. Abagezi ngono Bad Black. Okola video 3 n'amanya nti ono anoonya kino. Era n'okola video 2 n'amanya nti ono. Kati nzondaba. SB fans abidde interview emyaka ekiwera eki. Naye nze situulangako ku muzindaalo.
ne lwe nabasanga baline Kabata mu kufa ko yichuli Kabata yali oba yayogera biki ku mutabani wange awona neetondera biki nze sirinnya Katuuti n'okwa Buluno kwe nalinnya Saabataasa ataano gamalanga tuula ku ssimu olwo no nino tuula Katuuti ku live ye ngoli wa bei aga era wezaakoma naye njagala nkubuuze waliwo ekyama wakola otya abantu okwagala ennyo kuba ekyama zima abantu bakwagala ate abantu bakutrustingiramu bakukkirizaamu omanyi bwe baagamba bulaka kazeewuwo katuwulirize ekiddirira tujja kumanya ekituufu kati olaba nze bwentuula wano naawe Saabataasa sisanyusa ne bwe nimba omukyala sikifunamu ne we simulimba sikifunamu kati omukyala bwajja n'anaaba ekyogo tazze kutta azze kweyambulula ebisiraani abakyala balina ebisiraani omanyi nina omuvubuka gwe nayagala yali mu Nnyarwanda nga bamuyita mensioni naye mu nnyumba netuuka n'okubulwa emmere omuvubuka oyo namwagala nange ne waliyo omukazi ow'ekisiraani era bayida w'abasajja abalina bakyala bo nga kugenda n'ofunayo omutwalo n'oguleeta mu nju mubakwate nga kalera ka mwana nze kyova olaba mukyala wange nkwatanga malayika nkwata n'obwegendereza kuba bambi nyaba oyo okuva lwe namufuna obulamu bwenyongedde tebwateteegana nyaba alabika bulungi y'oli omuzungu y'oli wali tomulaba bamuta Shira n'abasumba yoyo tomulaba malayika y'oku nsi ate ayagala naye omwami we bulungi nabo balina omukwano mukazi w'amaanyi bannaye malayika y'oku nsi bambi ajagala nnyo she deserves you bannaye ate nange mwagala nnyo golaba oyo yamponya ennaku abayaye bampuuba bulaka abayaye bawuuba abayaye olagamba abayaye bakuja Rita abayaye nga tonna bafuna mutuufu bawuuba balumya obwongo baleta stress naye omukyala wange tampa stress era bwe mugamba nti baby era ogenda kubeera ku interview wano kati ng'olwaleero mbadde wakubeerako naye nimugamba ninayo interview kuba mbadde n'abanamawulire TV zonna zibadde wano kumakya naye yabukedde tebaddeeko ono wabukedde era ne buvidiyo bwo bwonna interview naye basaze mawulire malala basaze gali ga buwangwa ati TV ezo zibeera mu departments means entertainment kati ono wa entertainment kati ze nabategeera babadde wagataliko ofufu biki byonna bibadde wano ku makya emotoka ya NTV ebadde ate yo NTV ya luzungu nnyo yabaasoma ya luzungu yabagezi zonna zibadde wano TV ezino twogera nazo naye bandi mugambe baby I'm busy with these people and I'm okay dear akutegeera kati mugambeyo obugambo obw'omukolo obulaga nti kati munnange omukolo mugenda tutambula ffenna kakati kyonna gye nsibirira